nga buli bulumi obuli ku jjinja eryo butuuka eri nannyini lyo awandiikiddwako erinnya lye ku jjinja eryo. Allah subhanahu wa ta'ala n'akulaga amaanyi g'okubonereza kwe nti yababonereza olubonerezo olwannamaddala. inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin. Inna mazima fi dhalika mwebyo bye twogera la ayati mulimu ebyokuyiga, mulimu ebyokubeera ng'omuntu alabirako lilmutawassimin eri abasobola okwebuulirira ne bakozesa obwongo bwabwe ne batunuulira embeera eyo ne bagiyigirako ebintu bingi nnyo n'ekikwewuunyisa ku mirembe gy'aleero abantu nga bakubaganya ebirowoozo okubeera nga bayisa etteeka ery'okulya ebisiyaga oba babikkiriza oba tebalikkiriza. So nga ate baali badde bayigira ku ebyo ebyaliwo ku mulembe gwa Luutu nti Allah yanyigira abantu aba Luutu n'abassaako ekibonerezo eky'amaanyi ng'amaze okubazikiriza n'oluboggola n'ensi yaabwe ng'amaze okugivuunika, ate era n'afukirirako amayinja ag'ebbumba eryokya agava mu jahannama agaaliko erinnya lya buli muntu ng'ate obulumi butuuka ku buli nannyini jjinja eryo okuwandiikiddwa erinnya lye. Kiraga obuyitirivu bw'obusungu n'obuyitirivu bw'okutama ekikolwa ng'ekyo. وإنها لبسبيل مقيم. وإنها إلى مزما كيكمو لبسبيل مقيم كيكمو abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakuraishi abantu abo babayitako bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala nga abatwala okusuubula mu bifo bye basuubuliramu abakuraishi n'abalaga ekkubo eryo we bayita awaali okuzikirira kw'abantu ba Luutu bayitawo buli kaseera. Agamba nti kyali badde kyakuyiga eri abawarabu abo abakujeemedde nti Allah alina obuyinza asobola okubakola nga bwe yakola bali ne babeera nga bazikirira obubi ennyo olw'obujeemu bwabwe. inna fi dhalika laayatan lilmu'minin. Inna fi dhalika la ayatin lilmu'minin. Mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga ebikulu ennyo, mulimu ebyokulabirako obubonero obulaga amaanyi ga Allah eri abantu abakkiriza. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. newankubadde era jjukiranga eriyo abaali balina akasaka ke baali basinza bakayita akabira abantu b'omulembe gwa Shuaibu. Abantu Shuaibu yatumwa eri Madiyana mu kibuga n'atumwa ne mu Aika mu bantu abaali basinza akasaka oba abantu abaali basinza akabira kaabwe nga bakakkiririzaamu emizimu egyalimu n'emisambwa, naye nga Allah agamba abantu abo abaali balina akabira kaabwe ako la zalimin nabo baali balyaza amaanyi. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم twabesasuza ne tubabonereza olw'okubeera nti ekikolwa kye baali bakola si kye baali bateekeddwa okukola. wa innahuma labi imamin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ababiri Luutu ne Shuaibun Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula labi imamin mubin, yabafuula okubeera nti be baali abasaale abeeyolefu obulungi mu kubeera nga ayagala okuyigirako yaliyigiddeko n'ategeera obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب بالي بساتد نبي محمد كمانيه أصحاب الحجر المرسلين abantu ababatumwa eri Salihi Allah subhanahu wa ta'ala abasamudi babeeranga mu kyalo ekiyitibwa Hijiri oba mu kibuga ekyayitibwanga Hijiri. Ekibuga ekyo batugamba nti kiri baina almadinati annabawiya wa Shami, kiri wakati w'ekibuga kya nabbi n'ebibuga by'emambuka mu Shami. Allah subhanahu wa ta'ala we wali abantu ba Salihi mu katundu akayitibwa Hijiri nabo abamulimbisa Allah n'abazikiriza. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم twali twabawa ayatina mateeka gaffe fakanu baali anha ku mateeka gaffe mu'ridin nga beesuuliddeyo gwannaggamba tebasobola kubeera nga bawuliriza, tebasobola kubeera nga bayigamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaanyaawo. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
wakanu balinga abantu abo nga bamaanyi yanhituna min aljibali nga bawomoggola mu nsozi ezalingako agayinja ag'amaanyi agaazi nga bagenda bawomoggolamu buyutan amayumba aminin nga bawangaala nga bali mirembe kubanga nga bakimanyi nti ennyumba ekoleddwa oba ewuukuddwa mu gusozi ogw'amayinja tewaliiwo kiyinza kubeera nga kijja kubeera nga kigisiguukulula bawangaalanga nga emitima gyabwe gibali wamu nga bawangaalira mu biyumba ebyo bye baawomoggolanga mu nsozi ne babeera nga beeyagalira omu nga bali mirembe tebalinayo kabi ke basuubirayo nti oba ennyumba eyo eyinza okunyeenyezebwa oba ennyumba eyo eyinza okubeera nga evaamu eyinza okutonnya baabeeranga omu nga beeyagala baabeeranga omu nga bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ennyumba zaabwe nga zibawa emirembe egy'ekika ekyenjawulo. فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم نبقواتanga كيرا فأخذتهم الصيحة مصبحين nabo batuusibwako ekibwatukira batuusibwako oluboggola olwali olw'amaanyi mu kaseera ak'amaliiri nga bali mu kwebaka kwabwe Allah n'abazinduukiriza n'abazikiriza n'abasaanyaawo. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون tibiina kibyabayamba ebyo bye baalinga bakola bye baamaliramu ebiseera byabwe ebiyumba ebinene bye baabeeranga nga balimu essente ze baabeeranga nga bapakasizza nga beeyagaliramu mu nsimbi ezo tebiina kye byabayamba nga Allah amaze okusumulula ebibonerezo bye. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض ستواتون لقلو ننسي إلا وكجاك وما بينهما نبري وكتياو إلا وكجاك بالحق إنغا توابتون دانغا والي وينسونغي ينمدالي يتتونزي بنتو إبيو. Allah gamba nti wa inna saata mazimi sawa y'ekiyama la atiyatun ejja kutuuka tewali agenda kubeera nga agikugira okujja kwayo tewali agenda kugikuba ku mukono fasfahi safha aljamil. Allah agambye nti sonyiwa olusonyiwa olulungi oba weetegula abantu abo obaviire oluviira olulungi tokayagana nabo kasita obeera ng'obatuusizzaako obubaka bwaffe beesonyiwe olwesonyiwa olulungi ayagala akkirize atayagala agaane kasita ggwe otuukiriza n'oggusa olubimbi lwawe lwe lusigadde ate alulime mu nnima ya buvunaanyizibwa ajja kubonerezebwa. inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. inna rabbaka mazima omulezi wo Allah huwa al-khallaqu ye mutonzi al-alim Allah subhanahu wa ta'ala amanyi obulungi ebitonde bye byonna byonna embeera zaabyo. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني twakuwadda nabbi Muhammadi essura eyina ayo musanvu nga surati al-Fatiha essura erabika nti y'amaanyi nnyo mu Qur'ani muno essura erabika nti essura ya muzinzi obulaba nga tugisaala mu buli raaka ya swala ne tubeera nga tugiddiŋŋana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nti mu bye nakuwa mu Qur'ani nakuwamu essura ey'amaanyi erina ayo musanvu nga ye surati al-Fatiha wal Qur'an al-azim kwoteeka ne Qur'ani yonna mu kutwalira wamu ey'ekitiibwa. naye buli lwe boogera ku kintu mu ngeri yakyo eyo entongole kiba kitegeeza nti kirina enkizo ku kitundu ekyalo ekisigadde. Allah agamba mbye nakuwa essura ya al-Fatiha erina ayo musanvu ate twalya wamu ne Qur'ani yonna nga nkulu naye tunuulira obukulu bw'essura eyo eya al-Fatiha erina ayo musanvu. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo nga ssuula nkulu nnyo ky'oba olaba nga baagitugamba tubeere nga mu buli raaka gye tusaala tubeera nga tugiddiŋŋana so nga ate essuula endala zonna oli waddembe okuzisoma omulundi gumu mu raaka endala n'osoma essuula endala.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك tobeeranga ng'oteesa amaaso go n'ogateeka nga ogatunuuliza enkaliriza ala ma matta'na bihi azwajan minhum kwaba abantu abatakkiriza ebyo bye twabawa bye beeyagala nabyo ebika by'ebintu eby'ebbeeyi ebirungi eby'enjawulo naye ng'ate tebakkiriza naye nga tubawadde ebintu ebirungi kuno ku nsi ne babeera nga beeyagala nabyo tubitunuuliza liiso lya nkaliriza kubanga ebintu ebyo tubibawa basobole okweyongera okutujeemera tubibawa basobole okubeera nga abatwerabirira ddala basobole okubeera nga ekibonerezo kibabakakatako wala tahzan alaihim ate Allah bw'abanga abatuusizza okubabonereza tonakuwaliranga nnyo abantu abo ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abakyakaza mu bulamu buno obw'ensi ate oluvannyuma ajja kubavumbagatira tonakuwaliranga mbeera yaabwe gye babeera nga bafiiriddemu wakhfid janahaka lilmuminin kakkanyanga ebiwawaatiro byo eri abakkiriza beera omukkakkamu awali bakkiriza bokka. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabbi we nti abakkiriza eri bakkiriza bannaabwe babeera bakkakkamu so nga ate babeera bakambwe ennyo eri abatakkiriza. وقل إني أنا النذير المبين. وقل yogeranga inni mazima ddala nti nze yogeranga ng'obategeeza ng'ogumiza ng'ogamba abatakkiriza nti mazima ddala nze ana nadhirul mubin nze ndi mutiiso ow'olwatu natumwa kubeera nga mbatiisa naye sirina pawa ya kubeera nga mbafoosinga okubeera nga mukkiriza bye nsomesa nze omulimu gwange olubimbi lwange kubeera nga mbatuusaako kubeera nga mbatiisa ebyo byonna Allah by'abaŋŋambye okubagamba mbeere nga sibakwekako n'ekimu ayagala akkiriza ayagala agaane. Kama anzalna kijja kufaanaganako nga bwe twassa ekibonerezo kyaffe ala almuqtasimin kwabo abaalayira nti bagenda kuzikiriza nabbi Saalihi. Mwalimu abasajja mu kibuga nga bawerera ddala 9 ne baagala okuzikiriza nabbi Saalih. Allah n'amutaasa naye oluvannyuma lwa byonna baali bagenda ne balayira nti ffenna tulayire nti tewali ajja kubeera ng'atulyamu olukwe tumutta olutto omulundi gumu bwe banaatubuuza tujja kugamba ffe ebyokufaako tetubimanyiiko. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo be baneeyisa obubi bw'omaze okutegeeza nti nze ndi mutiisa gye bali ne babeera nga bakujeriga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubatuusaako ekyo kye twassa kwabo abantu abaalayira nga baagala okutta nabbi Saalihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa bo ne bazikirira. Alladhiina abo bituyinza okubazikiriza be baliwa Allah be yeewerera okuzikiriza nti abantu abo ja'alu alqur'ana abafudde Qur'ani eno idin ne babeera nga bagitemyetemwemu ebitundu ebimu babikkiriza ebitundu ebirala tebabikkiriza. Abasiraamu mu Qur'ani balinamu ebintu bye bagonza era nga byo tebabiinamu buzibu mu busiraamu bwabwe. Balinamu ebintu bye balabika nti bibakaluubirira ebyo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'obusiraamu ate balinamu ebintu ebibakaluubirira ebyo byo ne babeera nga babiyisa mu ngeri y'ensinga bweramula. Gamba ng'ekyokulabirako baagala nnyo okuziika abantu baabwe mu busiraamu ekyo kyo kibeera nga tekibakaluubiriramu n'akamu n'akeddagala naye ate bwe batuuka okugaba emmaali y'abo abafudde ekintu ekyo kibakaluubirira ne basalawo babeere nga bakizza eri balooya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu bonna basazeewo okufuula Qur'ani eno nga bayinamu bye bakkiriza bayinamu bye batakkiriza beerinde tuyinza okubatuusaako ekizibu nga bwe twatuusa ku bantu abaali beerayiridde okubeera nga batta nabbi Saalihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa. Fawarabbika kulayirira Katonda we yakutonda
lanas'alannahum tugenda kubabuuza abo ajma'in bonna nti lwaki Qur'ani mwagitematemangamu ne mujjamu ebyo mwagala ebyo birabika nti mwe ku saidi yammwe mwirabika ng'ebibanyigiriza ne mubisuula muguluka tujja kubalayirira Allah alayira n'agamba ndayidde Katonda yakutuma Muhammadi lanas'alannahum teeka okubabuuza ajma'in bonna abasalawo okuzanyisa Qur'ani ebintu ebimu nga babikkiriza ebimu ne babisuula muguluka amma kanu ya'malun kwebyo bye baakolanga mu nkola yaabwe eyo etali ya buvunaanyizibwa Allah yeerayiridde okubeera nti ajja babuuza era abantu babeere nga bali tayali okwanukula ebibuuzo ebifaanakanako ng'ebyo Allah ng'abadde abibuuzizza. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين fasda gwegenda maaso ng'otuukiriza Muhammadi leka kubeera ng'oggwamu amaanyi bima tu'maru ebikulagiddwa nti obituuse eri abantu wa a'rid 'anil mushrikin gwe yawokana kwabo bamushirikina abasabize bawokaneko naye bawokaneko ng'omaze okubategeeza ekituufu naye genda maaso nga toggwamu maanyi obeere nga gw'otuukiriza ekyo kye tukugambye okutuukiriza abatakkiriza bawokaneko obagambe lakum diinukum waliya diin mwine eddiini eyammwe nange nina eddiini eyange. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'amutegeeza inna kafaynaka almustahzi'in inna mazima ffe kafaynaka tujja kumalira almustahzi'in tujja kutaasa abo abakujeeja tujja kubakumalira gwe baveeko abo bonna abalabika nti bali mu kujerega ekyo omulimu gutulekere ogw'okubakwatako ffe tujja okubakwatirako. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين أبو يجعلون مع الله إلها آخر أبسلوا كسينزا نغبغتكو الله بكتوندا برلا فسوف يعلمون kiribadda kibagenda kutegeera ekituufu bwe kyali nti baali tebalina kugattako Allah Katonda mulala yenna baali balina kusinza Allah mu bwomu bwe ekyo kitulekere bagenda kukitegeera kiribadda ki nga batuuse mu maaso ga Allah. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم فتكمني bulungi annaka yadiqu sadruka nti ekifuba kyo kifuna obuzito bima yaqulun okusinzira ku bye boogera bajja bakwogererako nga bakutemerera nti oli muyimbi ebintu by'obisomesa ne bagamba nti oli mulalu abamu bakuyita nti oli mulaguzi Qur'an ne babeera nga bagiyita eddogo ne bakuyita omulogo oluusi tukimanyi nti ebyo byonna mu kifuba kyo bikutuulidde bikunyigiriza bikufunda walizza ekifuba bima yaqulunu bye boogera naye gwe tofaayo lemerako ku kigambo ekituufu nga gw'ogenda osomesa tova ku mulamwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutaasa bonna abakujerega. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين fasabbih genda maaso ng'otendereza erinnya lya Allah ng'era omutendereza nnyo otukuza amatendo ge bihamdi rabbika tendereza amatendo ga Katonda wo wakun minas sajidin beera mu bavuunama beera mu basaaze beera mu beebaza Allah subhanahu wa ta'ala. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين wa'budu rabbaka sinza Katonda wo mu bukakafu bw'okumusinza nga bwe baakusomesa nga Allah bwe yakuyigiriza hatta yatiyaka al-yaqin okutuusa walumbe lwali kujjira akusange ng'oli ku mulamwa ng'okyali ku mbeera eyo y'okusinza nga Allah bwe yakuyigiriza okusinza. Naffe abasiraamu abakkiriza baba babuulirira nabbi baba bategeeza ffe naffe tulemere ku nsonga tusinze Allah okutuusa walumbe lwali tusanga nga bwe batugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujjako nga walumbe abasanzi muli basiraamu. Tusaba Allah atutte nga tuli basiraamu era atugatte n'abasiraamu era atuzuukize nga tuli basiraamu atuteeke mu nnyumba ye y'emirembe. Amin.